This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your Bazibwe Yesu mugamba mutya kibadde okuyiga kuno kwe tubaddeko ku cyberspace kubadde kulungi nnyo buli lwe tujja ne twogera ku bigambo bino eby'obwa Katonda tweyongera okutegeera tweyongera okumanya okusoma Bayibuli ne tutegeera engeri gye tuyimiridde ne Katonda ekyo buli lwe tutategeera mbala yaffe mu Katonda ne Bayibuli kiki kyetuwandiikira tuba tugenda kubula. Mbaaniriza nnyo abatuuliza olunaku olwaleero lunaku lwakuna twebaza Katonda atuwadde ekisa ky'okumumanya aba cyberspace mbaaniriza nnyo mwe bali kwefiiriza budde kujja kuwulira kigambo kya Katonda era ate tugenda kukiddamu nga tweyongera okuyiga ebintu eby'enjawulo nga tusoma Bayibuli tugitegeere lwaki yatuwandiikirwa. Abali ku Facebook ne ku YouTube tubaaniriza nate amanya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa mu birunga ndi ne Evangelist Suzette Sajjabi ne mukyala mu biru Goreti Sajjabi mu birunga yali mu byuma era mujja muwulira mu background naye nga musomesa ku kino kye tugenda okuyiga olwaleero ng'oli eyo njagala ofune ekkalaamu yo ofune Bayibuli ofune essimu yo ekisookera ddala tugenda kusharinga ebiyigirizibwa kati essaawa eno tugenda kusharinga ebiyigirizibwa tusobole okuma abantu abaliko abalala bamanye ekigenda mu maaso kubanga twagala nabo bamanye nti waliwo okuyigiriza okugenda mu maaso. Amanya n'eddoboozi Godfrey Sempebwa Mbiru twebaza Katonda olw'akaseera kano katuwa buli lunaku ne tujja okuyiga ekigambo kye. Ndi mu kusharinga wano naawe sharinga naye bw'omala ofune ekkalaamu yo tusharinge. Hallelujah. Sister Suzette tubuuzeeko. Kama yebazibwe abooluganda Mukama yebale bakuuma tuli basanyufu olwaleero nti Mukama ayogera naffe mu kigambo kye bwe tubikkula Bayibuli era nga tugenda okwogera okulungamizibwa okulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo. Yes. The leadings and the perception okukulemberwa n'endaba gye tulabamu ebintu bya Katonda eby'omwoyo. Yes. Amiina. Tugende mu maaso wano nga bwogera obuuza ku ba cyberspace. Aba cyberspace Mukama yebale bakuuma nammwe mwebale kwagala Yesu. Twagala okwebaza nate John nebaziza. We had our mama launch yabadde very successful, so twagala okwebaza buli kinoomu abaataddemu obudde abaateekamu ensimbi okuva from the beginning nga tutandika okulowooza ekigambo kya launch mama eya Velin B. It was very successful nga motive ya launch eno yakuyamba generation ente eri e Kampala. Sister Evelyn alina essomero atandika okulizimba mpola mpola. Tukkiriza lijja kubeera essomero ery'amaanyi. Tukkiriza tugenda kuzimba abakulembeze abagenda okujja in the new generation. Amen. Amina. Checkingako sharinze on the Facebook, on the YouTube, and on the Twitter. Yes.
kale katusabe Taata Omutukuvu tukwebaza olw'ekisa kyo tukwebaza olw'ekigambo kye tugenda okugana n'abooluganda nga bwe kuli nti perception and leading otuwe okulungamizibwa ebigambo bye tugenda okusomesa eri buli kinoomu agenda okuwulira asobole okuganyulwamu n'okukula n'okutegeera mu kigambo kya Katonda. Amiina. Abatuuliza abooluganda twagala obbaniriza nate nga tugenda mu lulimi lwaffe Oluganda tumale okulwogera muwulire ebigambo by'Oluganda bizibu nnyo okukyusa okujja mu Luzungu n'obizza mu Luganda ng'onyonyola. Naye Mukama yeebazibwe nti era tugenda kuyiga Bayibuli, the leading and the perception, okulemberwa n'endaba gye tulamu ebintu by'omwoyo. Tuyina okubeera nga endowooza zaffe zikyusibwa okutegeera ebintu eby'omwoyo. Amiina. So tutunuulira engeri gy'osobola okulaba oba okuwulira okumanya okuyita mu busimu okusukkuluma ku ndaba y'obuntu nga bw'osobola okulaba gwe ng'omuntu olina okuwulira olina okulaba okuyita mu busimu. So olina okuba ng'olaba ng'owulira okumanya okuyita mu busimu okusukkuluma ku ndaba y'obuntu. W'osobola okutegeera tosobola kubeera mu buntu n'otegeera ebintu by'omwoyo. So tosobola kubeera mu mubiri mu mubiri kye twandiyise kano n'osobola okutegeera ebintu by'omwoyo. Olina kubeera mu mwoyo n'osobola okutegeera ebintu by'omwoyo. Era tuzze tuyigiriza okulungamizibwa oba okulemberwa omwoyo nti omuntu amaze okulokoka n'oyatula n'okkiriza Yesu Kristo okulemberwa omwoyo wa Katonda kubanga bw'okkiriza Yesu oweebwa omwoyo wa Katonda. Era tuzze twetegereza nga tulaba nti waliwo engeri omuntu wa Katonda bw'akulemberwa. Oyina okubeera nti weetegereza gwe omukkiriza. Kikulu nnyo gw'omukkiriza okufumiitiriza ku kutegeera n'okulaba engeri omwoyo wa Katonda bw'akulungamyamu. So omuntu yenna omukkiriza bwe tulokoka tufuna omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ono yatulungamya n'atukulembera mu bulamu buno bwe tutambulamu obwa bulijjo. Kati kikulu nnyo omukkiriza okutegeera n'okumanya omwoyo wa Katonda bw'akulungamya kubanga oba oli naye toyita muyita jje. Era ebiseera ebisinga tugenda ne tugamba omuntu oba n'agamba nti ekintu nno kyaŋŋambye singa nawuliriza eddoboozi eryo ery'omunda kakino kyovola nga tuzze n'essomo lino tusobole okukusomesa to equip you ekyo kiganye okunyweza okubangula oba okunyweza okutegeera omwoyo omutukuvu akulungamya atya era ayogera atya naawe ng'omukkiriza. Kati waliwo ebintu bye tulina okutunuulira kubanga bw'oba otambula n'omwoyo wa Katonda manya ali naawe gwe ky'olina okukola kwe kugoberera oyo omwoyo akulungamya. Luli twayigiriza ne tugamba nti emirundi egisinga omwoyo wa Katonda ayinza okuba ng'ayagala okwogera naawe naye olw'okuba oli olina ebirowoozo bingi nnyo kubanga era omwoyo wa Katonda agenda kwogera naawe ebirowoozo birina okuba nga bibadde birowooza ku by'obwa Katonda. Naye bwe biba tebirowooza ku bya bwa Katonda kitegeeza nti ayinza okuba ng'ayogedde naawe n'otasobola kuwulira. Kati mulimu ebigambo nga tuli mu bintu by'obwa Katonda by'oyina okwetegereza n'okumanya. Muli ekigambo nti kiki, mwe muli ekigambo nti lwaki, mwe muli ekigambo nti wa, ebyo bigambo bya Luganda. Kikulu mwe muli n'ekigambo nti ntya. Kubanga kati kiringu ekiti nti okyogezaako nga nzikattiriza gezaako otugamba nti tulina okumanya lwaki Katonda ayogera naawe. Otyo. Pulaani ki gy'alina eri obulamu bwo gwe nga gwe omukkiriza. Weebale nnyo. Owulidde. Era
ogenda wajolaga kijja kwangwira okusinga abantu abanajja abasomesa abasumba abamu abaagala okutwala obutwaza ensimbi z'abantu tijangu nze nja kubulira ki Mukama kyayagala okole n'ekigambo n'akola ntya n'akola ntya kati ebyo bw'obanga omaze okutegeera bw'osobola okuluŋŋamizibwamu omwoyo wa Katonda obulamu bujja kwanguwa. Amiina. Tugenda kusoma mu kitabo ky'Abefeso twagala okulaba Pawulo omutume Pawulo essaala gye yali asabira amakanisa gano nga kyakisabira kola ki kufuna kutegeera kubanga kati twogera ku kukulemberwa n'endaba gy'olabamu ebintu byaki y'omwoyo. Kati omutume Pawulo yayina essaala gye yasaba ng'essaala eyo ekwatira ddala ku kutegeera. Tugende mu Befeso essuula 1 ove ku lunyiriri lwa 16 paka ku lwa 18. Befeso essuula 1 olunyiriri lwa 16. Kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange nsaba Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye emyoyo gyammwe bwe gibikulibwa mulyoke mumanye essuubi ery'okuyita kwe bwe liri n'obugagga bw'ekitiibwa ky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Bwe nzize nga nkula mu kigambo kya Katonda nsanze essaala eno nga bwe nagitandika ogisaba ekola nnyo okusinziira bwe najja ne nkugamba nti Sister Suzette nkusabira ofune ssente nkusabira ofune amayumba naye bw'omala okutegeera Katonda ajja kuwa engeri gy'ojjako okutandika okumanagingamu ssente engeri gy'onogamba nti nzigulewo bizinensi eno egenda kuyamba abantu bano nti ayogedde wano mu King James ngenda okusoma wali osomye Amplified kyenva sirekangayo kwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo gw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa kubikkulirwa muki mu kumutegeera ye. So kubikkulirwa kuno kwe tufuna kulina kuba nga tumutegeera ye Kristo. Webale nnyo. Okay. N'ayongera mu 18 nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe sigana amaaso gano agalaba ag'omwoyo kwe kuliko tugamba endaba gy'olabamu gammwe nga mumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri okitegeera obugagga obw'ekitiibwa bwe nasomanga ekyo ne manya maze obugagga obw'ekitiibwa eby'obusika eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli eri abakkiriza bayogerako nti mwe tumutegeere lwaki yajja okutununula yeno essaala Pawulo gye yali asaba okufuna okutegeera n'okufuna okumulisibwa eri ekisuubizo ky'omwoyo omutukuvu. So obugagga obw'ekisaakye obugagga obw'ekisaakye bwakumutegeera bw'omala okutegeera Kristo bannange ofuna emirembe gy'otafunangako. Obugagga obw'ekisaakye obukuwanirira mu mbeera muyinza okuba nga muli abantu babiri ng'oli tamanyi Kristo nga gw'omanyi Kristo naye nga mwenna muyita mu kizibu kyekimu kati ate gwe togenda kugenda nga ogwamu essuubi ng'ate atamanyi ono Katonda. Bw'otegeera ekigambo kya Katonda ne kibeera gguluggulu mu bulamu bwo embeera yonna ne bw'enejja etya ojja kusobola okuluŋŋamizibwa mu Katonda okukiwangula. Amiina. Bw'otunulamu wano essaala Pawulo gye yali asaba yali ayagala tufuna okutegeera okufuna obusobozi bw'okufuna okutegeera eri omwoyo wa Katonda eyatuweebwa. Kati gw'omukkiriza mpuliriza olunaku olwaleero olina omwoyo wa Katonda eyakuweerwa ggwe lwe wayatula lwe wakkiriza n'oweebwa omwoyo omutukuvu. Kyavudde agamba nti tufune okutegeera kwe kuleeta okubikkulirwa ate era nga twagala okukkatiriza omwoyo omutukuvu we wakkiriza Kristo
Kristo ye Mwoyo Omutukuvu atuula mu ggwe. Omwoyo Omutukuvu tetumuyita buyisi nti kale jangu Omwoyo Omutukuvu otugweko nedda. Yesu tetumwambala bwambazi wabula atuula mu ffe. Okugumiza okutegeera kwe kuleeta okubikkulirwa. Amina. Okubikkulirwa kubeera mu birowoozo byo kubanga wano obutategeera bonna bubeera mu birowoozo. Sitaani wajja n'akola ki? Olutalo olutandikira awo. Okubikkulirwa kwe kuleeta okutegeera. Yesale Paulo Jesse yali asabira eri abakkiriza mu biro ebyo abali mu Efeso. Okubikkulirwa kuno okuleeta okutegeera okw'okumulisibwa amaaso g'omutima gwabwe gafuna okumanya balyoke babe n'okumanya okw'essuubi ery'okuyitibwa nti baayitibwa Katonda ali nabo, Katonda ali mu bo. Kati essuubi ekyo example Sister Suzette gy'aleese nti abantu babiri baabayita mu kizibu kyekimu. Omu ng'akyali mu kizikiza kuba bw'oba tonnakkiriza Kristo, oba okyali mu kizikiza ky'obutamanya bintu by'obwakatonda. Ate bw'obeera mu Kristo oba ozze mu kitangaala. Ekitangaala kino kye kireeta okutegeera okw'obwakatonda. Kasitoba nti okkiriza Katonda. Kati mu kuyita mu mbeera gwe eyayitibwa gwe alina essuubi eddamu oba omanyi nti Katonda agenda kuvunsa ekintu kino kubanga ekintu ekyo si kikulu eri Katonda ate nga Katonda yali mu ggwe. So kati yaleeta okutegeera okw'okumanya nti embeera tekukanga olw'okuba essuubi eddamu diri mu ggwe. Essuubi eryo ye Kristo ali mu ggwe. Amina. Abatuwuliza olunaku olwaleero twogera ku kuluŋŋamizibwa olwedde ke tuyina n'endaba gy'olabamu ggwe ng'omukkiriza endaba gy'olabamu ebintu by'obwakatonda. Emirundi egisinga tugenda endowooza zaffe kubanga buli endowooza eno mu birowoozo byaffe mwe tusibirwa okutegeera kwaffe ebintu by'obwakatonda mwe tusibirwa. Naye okulemberwa olwedde tukuyina kubanga Omwoyo wa Katonda akoze eki ali naffe. Naye okuluŋŋamizibwa byonna biri mu ki? Mu birowoozo. Mu birowoozo. Omwoyo wa Katonda already yetumulina. Kati endowooza eno ye yeetaaga okumanya. Yeetaaga okusomesebwa. Okusobola okuba nti ekwatagamu n'omwoyo ali mu ggwe okuba nti mutambulira mu kintu kyekimu. Ate era endowooza eno nkulu nnyo. Kyova olaba abantu bangi ba endings up mu McLean lwa ndowooza balina ensimbi balina buli kimu kyonna naye endowooza kasite tategeera kikyeri. Kati ate gwe omwana wa Katonda bw'otategeera ki ky'oli mu Katonda embeera zijja kuyunza ogambe osiibye osabye Mukama alinga atawulira naye nga te Mukama yawulira dda. Gwe olina okukyusa endowooza yo ng'osoma ekigambo kya Katonda ne weezuula mu Katonda. Kyova olaba Paulo asabidde amakanisa gano Abefeso, Abakolosaayi, Abafiripi ne bwe tuba tugenzeeko mu ewooluganda Firimoni naye asabye afune okukola ki? Okutegeera ebirowoozo bye bifuna okukola ki? Okutegeera. Naye bw'ogenda okutunamu wano tulaba nti omuntu yenna okumanya kino kyalina okumanya okubeera nti ategeera okuluŋŋamizibwa ng'omukkiriza alina okumanya nti kikyamu nnyo omukkiriza okugenda eri Katonda n'amusaba n'atandika okusaba endagiriro nti Mukama nuŋŋamya. Okitegeera nkanfune endagiriro gy'oli. Ekintu kino tosobola kukitegeera paka ng'amaze okikusomesa n'okitegeera. Bw'ofuna Omwoyo wa Katonda mu ggwe ali mu ggwe akuluŋŋamya okusinziira ku oyo omwoyo gw'olina mu ggwe okutegeera kw'olina. Okitegeera kyova olaba nti Omwoyo wa Katonda ajja mu ggwe ye yajja dda n'okutegeera kwe. Kati gw'olina kiringa omwana bw'anaatandika ng'ozadde omwana aba muto n'atuula n'ayavula n'atambula na bino ebintu by'obwakatonda. Omwoyo wa Katonda gwe naawe olina okuteekamu obudde n'ogenda n'osoma ebyawandiikibwa n'obitegeera ddamu
ekisa kino kigenda kikula, it's progressing. Ogenda okula mu kutegeera Katonda bye twali tumanyi luli, kati bwe tugenze nga twewaddeyo nga tusoma Bayibuli, katutandika okumanya ne tugamba bwe kiti ekyali kitegeeza kati kikugwanidde gwe omukristaayo eyakkiriza Kristo okwewaayo n'osoma Bayibuli buli lunaku, obwongo bwo bube nga busobola okutegeera kikyoli mu Katonda. Omwoyo wa Katonda oyo atudde mu ggwe asobola okukuluŋŋamyanga. Okwongera ku ekyo, Yes. ng'omuntu bw'azaalibwa nga bw'oyogedde, omuntu ajja n'obutonde bwe bwonna ne pakeji y'obulamu yonna. Yes. Lwakuba nti abeera mu mubiri omutono naye muto nga gugenda gukula. Kati naffe bwe twakkiriza enjiri ya Mukama waffe, Omwoyo wa Katonda yajja ne pakeji yonna ey'obulokozi eri mu ffe. Bati kati Omwoyo wa Katonda oyo atuula mu ffe, kigwanira okutusomesa endowooza okusobola okuba nti emikululo gino olwedde egiri mu ffe gy'Omwoyo Omutukuvu mwe tutambulira. Webale nnyo. Kati omuntu yenna alina Omwoyo Omutukuvu alina okuwuliriza Omwoyo wa Katonda kyayogera. Tukyogeddeko luli ne tugamba nti emirundi egisinga tubeera distracted okubeera nti tetuwuliriza Mwoyo wa Katonda kyakola kyayogera naffe, naye Omwoyo wa Katonda waali mu ffe. Luli mu Luzungu twagamba the indwelling of the Spirit munda yaffe. Ate ekitutawaanya obutawuliza Mwoyo wa Katonda, oluusi tuba n'ebirowoozo olw'obulamu obwa bulijjo olw'embeera eziba zitulumbye. Oyinza okuba nga okulidde ku luggya lwa Yesu, emyaka gigenze, wali olowooza ojja kufumbirwa, ozaaleyoleko ne kukaana, oba wali olowooza ojja kuwasa, kuba n'ebiro bino abasajja nabo badibidde ku luggya lwa Yesu olw'okuba tewali nsimbi, abasista tebajja kutwala, tolina nsimbi. Nga ebbanga liŋŋenzeeko, bye birowoozo by'osuliramu. Nga obudde bugenze, sisibyeyo ku kayumba, olaba abali ku TikTok, olaba abali ku Facebook, abaana baguza amayumba n'abatamanyi Kristo, ng'ogamba maama kwebito ebiganye. Kati gwe weegereegeranya n'abantu abo abalina ebyo ebintu, naye gwe ng'omukristaayo obugagga bwo tebwenkanankana n'abantu bansi. Obugagga bwo olina bwegeraganya n'ekigambo kya Katonda ekitudde mu ggwe. Bw'ofuna okutegeera mu Katonda, buli kintu kyonna kijja kuba bulungi. Amiina. Abakatwegattako tuli kukulemberwa ko tuyina n'endaba gye tulabamu ebintu by'omwoyo. Tugenda kusoma mu Baluumi essula 8 olunyiriro 14. Tweyongera kulaba engeri gye tuluŋŋamizibwa. Baluumi 8:14 kubanga bonna abakulemberwa Omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Kubanga bonna abakulemberwa, kati beba abakkiriza betwogerako, abakulemberwa Omwoyo gwa Katonda be baana ba Katonda. Kati twafuuka baana, tetukyali baddu. Weewaawo abaddu be baba batannabakola ki? Kufuuka baana. Ekitufuula abaana twakkiriza. Amiina. Era tuli ku busika obw'obwa Katonda. Weewaawo. Naye endowooza yaffe eno bw'etakyusibwa, yeetaaga okukyusibwa okufuna okutegeera n'okuzuula emikululo gino engeri gye tugigobereramu, n'okufuna okwawula. Amiina. N'okufuna obutangavu mu kigambo kya Katonda. Amiina. Ng'omuntu gwe mu buntu bwo buno olina okwezuula. Buli lwe tutulema okwezuula tubeera tubula. Okwongereza ku ekyo nti obusika buno obw'obwa Katonda kwabwe tubadde tusoma wali mu Befeso 1:18 na olugambye nti tulyoke tumanye obusika bwe twaweebwa mu butukuvu. So buno bo twabuweebwa nga bwe twakkiriza twabuweebwa bwe busika obwo bwe tulina, naye kitwala endowooza okumulisibwa oba okusomesebwa. Yes. Okusomesebwa okuba nti etambulira mu mikululo gino egiriwo, kubanga gye emikululo gy'Omwoyo Omutukuvu weegiri. Kati ensomese endowooza eno yerina okutwala okusomesebwa. Kati bwetwala okusomesebwa olwo nno
n'eryokebeera n'okutegeera n'obusimu bwonna oba obusimu senses z'omuntu zisobole okuba nti zifuna ekintu kino kyayagala okumanya nti kiri kiriya mu bulamu buno. Amiina. Kaakati kitwala ebirowoozo n'endowoozayo okubeera nti ekyusibwa buli ddakiika, nti endowoozayo bw'ebanga egenda kubeera ng'erowooza ku by'omubiri ejja kufuna bya mubiri. Era ng'erowooza ku by'omwoyo, bwe tugamba eby'omwoyo tuba tutegeeza ebintu by'Obwakatonda. Ebintu by'Obwakatonda bya mwoyo. Era omuntu okufuna ebintu by'Obwakatonda ateekwa okuba ng'ali mu mwoyo w'Obwakatonda. Waliwo n'emyoyo emirala naye tuli ku mwoyo w'Obwakatonda. Kati omuntu ono okutegeera ebintu bino eby'Obwakatonda ateekwa okuba ng'asoma ebyawandiikibwa bino, kubanga ebyawandiikibwa bino bye bitulaga endowooza ya Katonda, bye bituluŋŋamya okumanya embala ye n'okutegeera kwe ki kyekuli erifa abaamukkiriza, kubanga ekituyisa abakkiriza kubanga twamukkiriza Yesu Kristo, twakkiriza okufa kwe n'okuziikibwa kwe n'okuzuukira kwe. Amiina. Nti yatufiirira n'atuwala ebibi byaffe ffe tusobole okuba n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kati tuli mu bulamu obutaggwaawo, kati mu bulamu buno obutaggwaawo tuteekwa okuba n'endowooza ey'Obwakatonda, wadde nga tuli mu mubiri naye ng'ate omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Kati Obwakatonda bulina okulabisibwa okuyita mu ffe abamaze okumutegeera n'okumukkiriza. Kyova olaba nti kitwala ggwe omukkiriza okubeera nti ofaayo engeri gy'ogenda okutambuzaamu obulamu bwo, nti olina okulaba, twagamba nti omukkiriza sitaani tamukola ki, tamutuulamu, tamubeeramu, kubanga ekifo kiri ekyali ekya sitaani Kristo mwatuula. Bwe yakkiriza Yesu Kristo n'akola ki? N'atuula. Naye buli lwoleka oluggi nga luggule asobola okunyigiriza naye tasobola kutuulamu. Anyigiriza ndowoozayo kubanga endowoozayo eri ignorant eri ebintu bya Katonda, erina obutamanya ebintu by'Obwakatonda, naye ng'ate wakkiriza ekyo tekikuggyako bulokozi bwo, naye olw'okuba tomanyi nkola ya Bwakatonda, kati omulabe anyigiriza okunyigiriza naye nga takutuulamu. Kati kye twava luli tuyigiriza nti olina okwegendereza amaaso go bye galaba, olina okwegendereza amatu go bye gawulira, olina okwegendereza n'omumwa gwo we gwogera, kubanga biyinza okusuula mu ttabbo. Kati gw'omukkiriza olina obuvunaanyizibwa okugoberera omwoyo wa Katonda ali mu ggwe, nti buvunaanyizibwa bwo okulaba emikululo gino egiri mu ggwe munda oyo egyateekebwawo Katonda omwoyo omutukuvu ali naawe gyakulaza. Ate era buvunaanyizibwa bwo ggwe ng'omukkiriza okuba ng'osoma Bayibuli yendabirwamu ey'omwoyo gwaffe, obe ng'osobola okuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda okuluŋŋamya, tagenda kujja kuluŋŋamye nga talina ky'olina munda mu ggwe. Kuteekwa okuba ng'olina ekigambo kya Katonda mu ggwe naye kwanaasinziira okuluŋŋamya. Ate bw'akuluŋŋamya Sister Suzette kyagezaako nti olina okuzza obujja endowoozayo, ozza otya obuzza endowoozayo? Ng'osoma ekigambo kya Katonda, ng'ossaayo time okuwuliriza. Waliwo okusoma n'okuwuliriza. Bw'omala okusoma n'owuliriza kyo n'okufumiitiriza n'ossaayo omwoyo ku ekyo ky'osomye osobole okukifuna. Ate bw'oba osoma, luli twali tuyigiriza nti olina okwawula ng'osoma n'omanya kino kyayogebwa sitaani, kyayogebwa Katonda. Bano bantu bwe bakyogera, bino ebyawandiikibwa byogera ku ani? Ebyawandiikibwa byonna mu Bayibuli va ku ntalo ze baalwana, va ku bino ebirala, naye byogera ku Kristo. Byonna bisonga ku ani? Oyo agenda okujja. Kati nga ggwe omukkiriza olina okumanya engeri y'okwawula ng'osoma ekigambo kya Katonda. Ekitegeeza okukkatiriza kwekyo nti omukkiriza alina okutwala obuvunaanyizibwa okuba nti azza obujja endowooza ye n'ekigambo kya Katonda, ng'ekigambo kya Katonda ekyo akiteeka mu ndowooza ye
ng'amanya okwawula ekigambo kino mu kwawula ekigambo kino tasobola kyawula nga takisomye ebyawandiikibwa tusobole byayogerwa ne biwandiikibwa mu kubiwandiika tusobole okubisoma mu kubisoma tuba tufuna okutegeera okuva eri Katonda okuyita mu baawandiika ebyawandiikibwa bino tusobole okumanya ki Katonda kyayagala gye tuli neki kyakola muffe neki kyakola muffe neki kyayinza okukola okuyita muffe bwe tutasoma byawandiikibwa bino ne tutabimanya ngerimu yakubyawula tusigala bwe tutyo tusigala endowooza zaffe ensibe naye nga twalokolebwa ekyo tekitujjaako kukkiriza kufa kwa mukama waffe kuzikibwa kwa mukama waffe na kuzuukira kwa mukama waffe tuba tuwakkiririza mu ekyo naye endowooza yaffe okweyongera okukola obulungi nga tuli mu bulamu buno eba yeetaaga okuddizibwa obujja n'ekigambo kya Katonda. Kati kankuweyo example buli lwolemu okufuna bino bye tuyigiriza okujja endowooza y'obujja kiba kitegeeza kiringa Suzette bw'anaatandika okukolera kampani ne bamugamba nti oyina benefits ez'okukuula amannyo ez'okgenda mu jiimu naye n'ogaana okukola ki n'ogaana ozitwala kati gw'ofiirwa benefits weeziri naye nga tozikozesa kati buli lwogaana okuzza endowooza y'obujja n'ekigambo kya Katonda gw'ofiirwa okumanya Katonda bye yakkolera ofiirwa okubitambuliramu gwe n'olowooza osibiddwa nolowooza nti oli mukolimire kakati bano bajja nti bajjajjawo bakolimirwa naawe okyali mukolimire saba nnyo siiba nnyo ng'ate olwedde Kristo ekikolimo ye yafuuka ekikolimo ku lwaffe gweosobole okuba n'emirembe kyova olaba kyoteeka mu bwongo kifuga nnyo engeri gy'otambulamu obwa Katonda endowooza yo kyova olaba weegendereze nnyo biki byolaba biki byosoma biki byowulira baani mikwano gyo mwogera mboozi ki ebintu ebyo bikulu nnyo kubanga bijja kufuga endowooza yo ojja kulaba omukazi yalinga omusabi omukazi yali omuweereza ng'ate oli mu dingo nga tokyalina kigambo nga bakuwa okubulira enjiri oleeta bya Misiri ate bw'omala okutegeera ebintu bino by'obwa Katonda obyapulayinga ne mu nsi eya bulijjo kubanga na bano ba psychology abatuyigiriza bw'ajja okubuuza ani g'otambula naye ani g'oyogera naye kati n'agamba nti todde kugenda na Suzette emboozi zakuleetera ze zikutabula obwongo naye nga ddala naawe okitegeera ng'okirabira ddala ekikutabula obwongo kiri naawe wali naye toyagala kita okitegeera ebintu bino eby'obwa Katonda bikulu nnyo eri omukkiriza kubanga bwe bulamu bwatambuliramu kati oyina okubeera ng'olowooza ku by'obwa Katonda era nga mwotambulira mwolowooleza mu kigambo kya Katonda endowooza yeeno bw'etandika okulowooza ebintu ebiwakanya ekigambo kya Katonda n'omwoyo wa Katonda ali mu ggwe n'omwoyo wa Katonda ali mu ggwe n'akuleetera okubikkulirwa nakwo n'otakutwala kitegeeza nti endowooza yo egenda kuba erwana naki n'ekigambo kya Katonda okitegeera nga waliwo okulwanagana okukontana okitegeera kati ky'olina okukola olina okubeera nga ki endowooza yeeno ogikontrolinga ogifuga endowooza yo gikontrolinga olina kweyigiriza kusoma kigambo kya Katonda okusooka kiyinza obutaba bukyangu kubanga ngaera bulijjo ene habits okugikyusa bagamba nti etwala 2 weeks aba psychologists bagamba nti any habits to change otwala 2 weeks kati naawe bwotyo oba tetomanyi kusoma kuba eri abamu abagamba nze tuba tumbuze kwata Bible n'ensoma kati bw'oba ne mentality eyo nti buli lwonoonya otulo onoonya Bible kati Bible ejja kufuuka just sleeping pill naye bw'olitegeera nti Bible eno bulamu olina ebirowoozo olina ebikutawaanya oyagala kutegeera Kristo
kubanga Bible eno tusoma kutegeera Kristo so si kutufu kuona bitutawaanya kuba bw'omala okutegeera oyo yakutonda bino ebikutawaanya bijja kubeera just a piece of cake. Nkyambiro badde nakyogera okwongera kitegeeza nti nga bw'ogambye nti bw'oba onoonya tulo noga ati kati kaziyeyo Bible nsobe sobola okufuna otulo ekitegeeza ekigendererwa ky'ekitabo ekyo oba tokitegedde naye ng'ekigendererwa kiri nti Katonda ki kyayagala eri omwana w'omuntu Katonda ayagala omuntu ono bwe yatonda amumanyi amutegeere yensonga lwaki ebyawandiikibwa bino byawandikibwa tusobola okukola ki okutegeera endowooza ya Katonda nti buli lwe tutegeera endowooza ya Katonda etuwa okutegeera okulungi kyodola nti Pawulo bw'abadde asabira amakanisa ag'Efeso Ephesians agambye essaala ze ziri nti abafuna okutegeera endowooza zaabwe zibeere nga zimulisibwa ofuna okutegeera kwaki kwa Kristo nti bwe tutegeera omuntu ono gwe twakkiriza bwe tugenda okusoma ekitabo kino tusoma kutegeera tetusoma kufuna kuwona bizibu ebizibu byo bijja kubeera okuba tukyali mu nsi eno ey'obulamu naye mu kutegeera muno mwe mutuwa essuubi eddamu ery'okuwangula nti endowooza yaffe tulina okugizza obujja kubanga endowooza yaffe eno yekola ki yecontrollinga ebintu bye tutambuliramu okuyita mu kutambula okuyita mu kusalawo okuyita mu choices zetukola ne quality zonna za choices zetukola ziyita mu ndowooza gye tulina. Amiina. Kyova olaba nti buli bwe tutasalawo bulungi bwe tulowooza ku bintu by'omubiri ekyo kituwa okubeera nga tutwalibwa ebintu byaki by'omubiri naye buli lwe tujja ne tulowooza ku bintu byaki by'obwakatonda tutwalibwa n'ebintu by'obwakatonda n'essuubi eddamu buli mbeera yonna kuba tuli mu nsi muno erimu okunyigirizibwa naye ate Yesu mwennyini atugambye nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga mpangudde atuwanguza mu ndowooza nti endowooza zaffe zino ziwangula olwa buli mbeera ejje gye tulowooza nti egenda tumalawo naye nga tegenda tumalawo kubanga buli mbeera yonna eri subject to change buli mbeera yonna teri kintu kibeerera kati gw'omukkiriza bw'omanya nti teri kintu kibeerera ate ali mu ggwe wambaanyi okusinga oyo ali mu nsi okusinga eyo embeera ekitegeeza embeera eno tekuwa busungu embeera eno tekuwa kulaba bantu bulala embeera eno tekukwasa mundu genda kutta balala no lwaki kubanga Kristo ali mu ggwe akwempowerinze okulowooza obulungi ekiva mu kukyusa endowoozebwa ng'ogirenewinga n'ekigambo ng'ogizza obujja n'ekigambo kya Katonda. Endowooza eno nkulu endowooza eno tulina ogisomesa n'ekigambo kya Katonda. Endowooza eno embeera bw'ebezze kebe ya bulwadde kebe ya byansimbi kebe byonna ebiba bikulumbye endowooza yeno bwebanga eri right ne Katonda wo embeera ne webeera nnene etya ng'embeera eyogera kati gwe osooka n'otya kubanga oli mwana wa muntu naye oluvannyuma n'oddayo eri endabirwamu noga nti tetwabe wa mwoyo wa kutya wabulawo w'amaanyi awulidde kati newezzaamu amaanyi n'ogamba embeera eno wakwadde nga nnene natete singa bunene Katonda gwali munsi olaba otandika okwebuildinga olaba bwojjawo high blood pressure zibadde zigenda okukuba olaba otandika okwezza obujja mu Katonda amangu ago n'olyoka owangula embeera eyo ate era high blood pressure tuzireeta na birowoozo bino gwe wenyini n'oweteeka ku pressure gy'otaasobole naye bw'omala okubeera nti endowooza yo ojeziza n'ekigambo kya Katonda mulimu ebintu byotalina kukola ddala kufuna abakazi banaate basobola kati lwaki tofune blood pressure ngate Mukama yagamba obeera n'omuntu omu kati ekikuweza n'abantu abanakikya however much oyinza ogamba olina ssente ogenda kulanga ojja kufiira bwereere pressure ogenda gyekubya wekka kaakati ogenda tuwuliza olwaleero twogera ku kulemberwa n'endaba gy'olabamu ebintu by'omwoyo gwe ng'omukkiriza manya nti okulemberwa Mwoyo Omutukuvu ate Mwoyo Omutukuvu toyita muyite nti oba ali Masaka oba ali ku Wothamu oli naye 24/7 bw'ofuluma ekizimbe nga naye afuluma
tulina olwokuba tukulidde mu byobuwanga nga twali tetunnalokoka abasinga mu Africa abantu basamiddeko basamira saafuna mukisa ogwo bakadde bange bakikola kati bayitanga balubaale ne babagwako saafuna mukisa ogwo anti simanyi saayitayo naye nga bakadde bange ye muzeeyi wange ye yakirina kati nga bayita balubaale ne babagwako gyemyoyo egyo gyetuga nti omwoyo kati ate era bwe tuba tulokose tujja n'endowooza eyo nga tulowooza omwoyo agenda tugwako era bangi nnyo nzijukira nange kyandiko ng'omwoyo bwe yajjanga nkankankana obanga mwoyo wa Katonda alina kyayagala ngamba omuntu oba ekkanisa nga nkyusa eddoboozi bw'atyo bw'ayogera Mukama kubanga nalabanga bajjajja bwe batyo bayogeranga okitegeera naye ng'ate omwoyo wa Katonda afugibwa bannabbi teweetaaga kukyusa ddoboozi n'oyogera obukolomooni n'okiisakiisa abantu oyogera yo own voice webale nnyo kyova olaba nti endowooza eno nkulu nnyo luli twali tuyigiriza nga twogera ku birooto ne tugamba nti n'ebirooto byonna mu ndowooza mwe bitandikira twayogera luli nti osobola okubeera nti twazanyanga omupiira n'ozanya akapiira oba 24 hours naye bwe wagenda ng'okwebaka golo ng'owulira oteebye nti ebirowoozo mwe muva dreams muno mwe activities obaddemu mu bintu byoyiseemu mu lunaku ebirowoozo okunyigiriza mu bulamu kati abantu ennaku zino okunyigirizibwa kunyigirizibwa kw'embeera mu ngeri y'ensimbi mu ngeri y'okuyitamu mu bulamu tolina nsimbi eno kino kikubanja kiri kikola kwega biba bingi nnyo ebitawaanya omuntu nti bw'agenda okwebaka yeebakira mu ndowooza eyo kati bw'agenda okuloota aloota ebyo ebiri mu ndowooza obwedda mwatambulira kati kyova olaba nti ebirowoozo bino tulina obikola ki obikontroli nga tugendeko mu kitabo kyangero 23 olunnyo olw'omusanvu engero 23 olunnyo olw'omusanvu kubanga nga bw'olowooza mundaye bw'ali bw'atyo lya nywa bw'akugamba naye omutima gwe teguli wamu naawe nga bw'olowooza mundayo omwoyo wa Katonda ali mu ggwe nga bw'alowooza nti omwoyo wa Katonda yadominatinga endowooza yo gw'omukkiriza buli ky'olowooza kirina kuba kwekyo kubanga yendowooza yo ggwe gy'olina okubeera wali bwe batonnaba kulokoka olowooza nga bw'okola ki nga bw'oba oyagala naye endowooza kati nga gw'omukkiriza gy'olina okubeera nayo obulamu bwokwo obutambulira ndowooza ya Mwoyo Omutukuvu amiina kubanga nga bw'olowooza mundaye bwe kityo lyanywa bw'akugamba naye omutima gwe teguli wamu naye ekitegeeza ebirowoozo byo byonna nga bw'olowooza ekyo ekiri mundaayo mu bulamu bwo mu mbeera y'obulamu bwo kyekikwata mu birowoozo byo kati bwe kibanga kyekikutte mu birowoozo byo kitegeeza kyekigenda okufuluma okuvaayo bweba nga mbeera yeekunyigiriza egenda kuleeta embeera gy'oli ey'obusungu ey'okulaga obukaawu mundaayo nti bw'ogenda okwogera ekyo kyokola tulaba bukaawu tugamba bagundirwa kyakaaye ate si bwe yali naye ennaku zolwaki kubanga endowooza ng'olowooleza embeera ekufuukidde Katonda gy'oli naye eri omukkiriza embeera terina mufuukira Katonda wabula Katonda asigala Katonda mu bulamu bwe omwoyo wa Katonda ono kyava yatuweebwa tusobole okuba nga tutambulira mu mikululo egyo kati kitwala endowooza yaffe okugisomesa obutalaba mbeera nga Katonda
wabula okulaba katonda nga katonda ow'embeera afuga embeera. kyova olaba Pawulo asabye genda okko tulabe mu Filimoni 1:6 amusabidde. Filimoni 1:6 agamba ati era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kokuleetere era nsaba nti okutegeeza abalala okukkiriza kukuleetere okumanya ebirungi bye tulina mu Kristo. Kansomeko mwene yange okussa ekimu okw'okukkiriza kulyoke kukolenga omulimu mu kutegeera ddala buli kigambo ekirungi ekiri mu mmwe mu Kristo Yesu. Endowooza yaffe eno Pawulo yasaba essaala eyo Filimoni amanye nti ebirungi biri mwani mu ye. Weebale nnyo newankubadde tumanyi nti Katonda yatuwa ebyomubiri n'ebyomwoyo. Tulina okumanya nti tulina okukkiriza mu ekyo. Tekyekola bwekozi. Kiringa bwe naakera enkya n'enfumba emmere n'engiteekawo ate sinze nina ogikwata ogiteeka mu kamwako olina okuva wooli ojja otuule wentadde emmere ogirye. So naffe mu bulokozi muno tulina okutwala ekigambo kya Katonda ng'emmere ennamu gye tuli. Webale nnyo nti ekigambo kya Katonda kino kye kituwa endowooza ennuŋŋamu. Kyekyo Pawulo kyayogedde nti okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu. Webale nnyo kukolenga wamu kwenga kikyokola okukkiriza kwo kulaba ekyo ekiri mu Kristo ekiri mu ggwe kubanga ebikwatagana ku bulamu n'ebyomwoyo byo Kristo amaze obituwa abituwadde. So kati kitwala ffe okukkiriza ebyo bye yatuwa ebyobulamu ebyo yatuwa ebyokutegeera ebyo yatuwa ebyokumanya ebyokutusonyiwa ebibi byaffe kubanga ebiseera ebimu tuyita mu mbeera ne tulowooza oba tulina bye twayonoona tetulina kye twakola. Yasonyiwa ebibi byaffe bibyo byokola kati byonookola ekyale byewakola byotamanya byonna yabikola kine bajjajjawo bye bakola byonna yabitwala. But ekyo tekikuwa lukusa kugenda mu maaso ng'okola kyoyonoona wasonyiibwa wabula kikuwa kutegeera kutambulira mu mulemu guno ogwaggwa n'omanya embalayo n'omanya embala ya Katonda ti yembalayo n'otambula ng'owangula ekibi mukiwangula otya mu kutegeera Katonda. Era ekitusiba ffenna abakkiriza kutegeera kyova olaba nti Pawulo essaala Pawulo zasabye mu ndagaano empya teyasabira mayumba teyasabira ssente teyasabira bakyala kutegeera kumanya kiri mu Yesu kiri mu ggwe. Bw'okimanya ofuna omukazi omu nti bw'okimanya bw'ozimba ennyumba ogizimbira ku bulungi bwa Katonda ega nti buli kyofuna kiba kireetera Katonda ekitiibwa si ggwe kwegulumiza nakyo. Ti abakazi abalungi yabatonda abasajja abalungi basobole okubawasa. Enju yazituwa tusobole okuzibeeramu tibozimba enju eyenkanawa naye nga yagikuwa bwekuba kutegeerako na kumanyako kwakukola nsimbi kufuna bintu osobola obifuna naye nga eyo si eki obwo si bwe bulokozi ye yardstick ekulaga nti Katonda alina wamu naawe otyo kubanga n'abatamanyi Katonda bakyasinza obugagga balina ebintu. Era kati kitwala ggwe omukkiriza olina obuvunaanyizibwa endowooza yeno gikyusa. Buli lwolema okukyusa endowooza oyinza okuba ne ssente nnyingi nnyo naye ne zikulema okukola endowooza eno gikyusa. Bwebale nnyo tugikyusa tutya? Tugikyusa nga tusoma ekigambo kya Katonda tuleka ekigambo kya Katonda ne kituluŋŋamya ebirowoozo byaffe ne kitukontrolinga tusobola okukola mu bulamu buno. Buli lwe tusoma ekigambo kya Katonda ne kikkatira mu ndowooza yaffe kubanga already mu mwoyo gwaffe mwekiri naye endowooza eno yeetaaga okukyusibwa yeetaaga okuba nti etrainingibwa ezimbibwa okusobola okuba nti etambulira ku ekyo Katonda kyayagala nti Katonda bw'agenda okwogera gye tuli
tetukayana na ddoboozi lye oba tetukayana na ndowooza ye lwaki kubanga endowooza yaffe esimbiddwa ku kigambo kati kiba kitegeeza nti bw'omala okulokoka olina okusomesebwa ofuna ekkanisa esomesa ekigambo kya Katonda oba ofuna abasomesa abatuufu kubanga osobola okufuna abasomesa abakyamu ne bakujja ku kigambo kya Katonda ekigambo kya ne bakujja ku mulamwa ekigambo kya Katonda kitulaga Yesu ye yajja okutulaga obwa Katonda amina tusobole okutegeera Katonda era Katonda yajja mu mubiri tusobole omumanya engeri gye yatwagalamu amina naye engeri yokka gy'osobola okuzza obujja kusomesebwa n'otegeera n'omanya n'otandika okutambulira mu line kati kankuwe example Mukama asobola okujja n'ayogera naawe Suzeti n'agamba nti gamba bbaawo omwami mu biro njagala mweyawuleko ennaku 2 mugenda kusiiba naye olw'okuba nze sinnafuna kutegeera bulungi nembayiramu n'okubuusabuusa naye tekikutegeeza nti gwogera kudda ate okayane nange mwami mu biro lwaki yaŋŋambye kyetulina okukola si byampaka kati gwe kyolina okukola olwokyova oli mukyala mubiru kyava okwogera nti osoma ekigambo kya Katonda kikuwa okutegeera mu birowoozo kakati bw'otegeera nti mwamubiru omugambye okusiiba agambye ate nze nina okukola ddabo tewali na budde tokaayana naye kubanga n'ezo ddabo zeetaaga esente ezo tuzeetaaga kati gwe kyolina okukola osaba mu mwoyo wa Katonda omwoyo wa Katonda olwokuba ye amanyi ekyokukola ajja kwogera naye bw'amala okwogera naye ng'agamba ndowooza tutandike next week okusiibawo ebyokwetegerera so totandika kubiteekamu mpaka kubiyomberamu nti nze Mukama ayogedde nange n'omusajja alina omubiri tawuliriza si byakuyomba gw'oddayo eri mu maviivi n'osaba omwoyo mutukuvu n'akuluŋŋamya njagala omanye nti omwoyo wa Katonda wali okkulungamya ate n'essaala zino zosaba zigeneratinga power okukyusa embeera buli lwosaba essaala ekola ekyusa embeera naye kisinziira gwe ebirowoozo bibadde oyinza okujja okusaba essaala ng'ebirowoozo biri wala naye olw'okwagala kwa Katonda asobola okuddamu essaala of course kubanga ajjudde obugagga obw'ekisa kye bwe bali nnyo buyitirivu naye ekisinga obukulu kwe kuzza endowooza obujja nti bw'ogenda okusaba osabira mu ye osabira mu kutegeera kwe kuli Pawulo bwe yamala okumanya n'amanya nti waliwo abantu abakkiriza naye ng'ate tebannategeera bugagga bwa kisa kya Katonda kyava asaba amaaso gaabwe okumulisibwa kati eri gwategedde omwami omugambye ekintu oba omukyala omugambye ekintu tategedde akyali wala n'okutegeera ate Katonda gwakuwadde ekisa ekyokumumanya obudde nga bukyali kyokola gw'olina kgenda kusaba Katonda aggule amaaso g'omwami oli alabe okuyitibwa Katonda kwe yamuyita mu bulokozi alabe obugagga bw'ekisa kye n'obulungi bwe mu ekyo nti bw'osaba essaala ezo netugagaye Mukama omusajja oyo omukole bwoti ebyo tebikola ate eri abakyala abamu nga mwami we amuvumira mu ssaala abo ab'emputu abatawulira Mukama bakwateko abalowooza nti bamanyi ezo essaala bwe zityo si ssaala za mubiri kati endowooza yo ng'omukkiriza olina ojjuza bannange ate Mukama Katonda tatuwa mwoyo wa nnaku wakunakulira tubadde twogera ku cyberspace baleese nti Mukama Katonda Katonda wa bujja naye bw'oddayo mu context ey'okusoma Katonda w'obujja bw'oddayo nga mu Luyonaani n'okiraba ekigambo olw'Ebbulaniya ekigambo ekyo kirina bakyogera bagamba kana kitegeeza okwagala okwagala gye tuli nti okwagala kwokwo kutuwubira otyo jealousy
no. Naye kitegeeza nti Katonda mu kwagala kwo okungi atuprotectinga not to go into evil. Lwakuba yafunula yakozesa jealousy kadate nga tebe olulimi lwa Bayibuli si lwe lulimi lw'oluzungu kati bwe bwoza jealousy kitwala bw'onogenda mu dictionary olonye jealousy ajja kuwa jealousy naye bwe tudda mu Bayibuli mu lulimi lwa Bayibuli kyekyo si kyabaategeeza kuba kwagala kwokungi okukutangira oleme kugenda mu kabi eri bubi. Kyekyo kye twayogeddeko nti bw'oba osoma Bayibuli olina okwawula. Kati twagambye nti Kristo yajja okutulaga Katonda kyali. Kati tuba tulina okulaba embala ya Katonda nga tuyita mwani mu Kristo. Kati tuddeyo mu Yakobo ne Yokaana nga batubuulira embala ya Katonda. Agambye muyete muliki. Kati tetusobola kuddira Katonda atalimu kizikiza ne tumugamba nti atayi Katonda abujjera gwe kasita akulaba ng'oyo ogenze eri ng'ofunya bujja ng'akuba. So kati kigambo ekyo bujja tekitegeeza bujja buno bwa bulijjo wabula kitegeeza nti alina okwagala okungi okututangira obutagenda mu bubi. Bana okusomesebwa nga ate kulungi kwanza nange mbadde manyi obujja bwe buno bujja nti Katonda no wabujja jjo kusekula singa wabujja mu ngeri gye tulowooza singa ffenna tewali ayimiridde kubanga ffenna mu ngeri imu oba endala tulina we tutomera ddala kati singa bwekityo bwe kiri singa tewali ayimiridde. Kyova olaba nti okutegeera Bayibuli eno kwetagamu okusoma oyawule. Era emirundi egisinga gye tusinza okubulamu tetwagala kwawula ndagaano nkadde ku ndagaano mpya oba okwawula ebiro. Wano yayogera bw'ati ekyo nakyo yali ayogera ne bani naye bw'omala okutegeera bagiyita batya dispensation emirembe bw'ogenda okusoma Bayibuli ng'otegedde buli mulembe nga bwe gwali gukola kikuwa okutegeera nti yali ayogera n'abaana ba Isirayiri. Wano kituwa okutegeera embala ya Katonda. Otyo. Egamba Bayibuli eno etuleetera etulaga endowooza ya Katonda, embala ya Katonda n'okwagala kwa Katonda kwalina eri omuntu. Nti kati bw'ogisoma ogisomera mu kutegeera nti omuwandiisi ono bwe yali awandiika kiki yali ayagala ffe tumanye ti bwe tusoma kiki tutegeera kati bwe tetuyiiya byaffe ti ate ze manyi bw'oba oli wakuvunula Bayibuli toleeta mundu togamba ti ze ndowooza bwe nti kulowooza okwange ekitegeeza oli wabweru wa byawandiikibwa kati ekyo kireke sigala kubanga yo Bayibuli kuva ku lubereberye paka ku bikkulirwa eri ku muntu omu ye Yesu Kristo. Katonda takyuka abeerawo bw'aba talina bujja mu ndagaano nkadde mu ndagaano empya nti bwagenda talina okuva olubereberye kubanga ye Katonda wa byonna. So ye bwali ye kwagala era kyokulaba nti bwayagadde ensi si kanisa omwana w'omuyeka kubujja obungi ennyo teyandyagadde ensi kubanga ensi ekola ebintu ebireetera omuntu okugwa eddalu naye ku kwagala kwokungi ayagadde ensi ayagadde kanisa ayagadde ensi ensi bw'agyagadde n'awaayo omwana we buli amukkiriza alimu okubula naye abeerera obulamu obutaggwawo kati bw'amala omukkiriza olwo azimbibwa ng'ekkanisa nga yagadde ensi. Amina. Abooluganda tugenda kukoma wano olunaku olwaleero twagala okwebaza Katonda olw'omukisa gwatuwadde tubadde twogera tujja kweyongera tetumazeeyo kuyigiriza kuno nti tukulemberwa mwoyo wa Katonda ate ne tufuna okutegeera otya okutegeera ebintu by'obwa Katonda okuluŋŋamizibwa bino ebintu by'obwa Katonda okujjako ng'endowooza yaffe giddizibwa obujja n'ekigambo kye ffe ng'abakkiriza kubanga tosobola kugamba omuntu atanaba kukkiriza Katonda nti gwe njagala osabye eri Katonda wo kubanga tamanyi Katonda. Kati omuntu yenna kikutwala gwe okuwulira enjiri n'okkiriza oyo Kristo n'okkiriza enjiri eyo bw'okkiriza enjiri oba okkiriza Yesu Kristo kubanga ebigambo bino bye tuyigiriza bye tusomesa oyo Yesu Kristo. Akatalekeka ebirowoozo bino olina obizza obujja n'ekigambo kya Katonda
gezaako okulaba nga amaaso go galaba bye galina okulaba, bye gatalina kulaba togakkiriza n'amatu go. Era weebakirenga mu kigambo kya Katonda. Oba tosobola kusaba technology ate kati manya tosobola kusoma Bible. Technology atuyambye kinene. Tulina audible voices eza Bible ng'oteekako ng'owuliriza. Mwana wange kikola luli bwe nali omulwadde nga sina maanyi gasoma Bible nga nateekako ne kinkolera. Nemusumba kabwe yagambye yali avuga. Ate omusajja alina eddoboozi liringa erya Sidini Jingo asoma bulungi Bible. Sidini Jingo ye musomi wa alina eddoboozi eddungi. Amina. Amina. Kyalambiri tusabireko tuggalewo. Yes, Tata. Ndaba kituleetera okutegeera n'okumanya, kituleetera okuba nti tuwulira bulungi okuva gy'oli, tuliza obujje zireetebwa okutegeera, okuba nti tugoberera emikululo gino olw'ebyemunda mu Taata kituba tukwebaza eri baganda baffe Mukama Taata ababadde basoma omunafu. Taata nannyini nga tusaba tuweeyongere okuggula amaaso g'ab'omwoyo gasobole okuba nti gagamubisibwa okutegeera okuyitibwa kulwakita Mukama Taata okumanya ng'obugagga bw'ekisa kyo bwe buli mu butukuvu Taata ow'ekisa. Taata tukwebaza olw'okubikkulirwa kuno n'olw'amagezi kuno n'olw'okutegeera kuno kwaffe ate bikkulirwanga okubikkulirwa kuno okugulamu ffe okuva mu kigero okudda mu kigero ekyokumanya Taata ow'ekisa. Tukwebaza Taata omulungi era nga muffe mulimu abo Mukama Taata abalina ebyetaago tubateeka mu mikono gyera nga tusabasiika naddala kw'entondo ya Nelson okuzira ku bugabiriza era muffe mulimu abalwadde era nga tukwebaza obulamu bwabwe ekyenibiri egyo Mukama Taata wegisasudda Mukama Taata era nga tulagira buli ndwadde maanyi gonna ag'ekizibizaaokulantiganyigirize in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Enjoy the praise. Twagala okuleta these announcements before we go. Whoopi, Woman of Purpose, led by our own beloved Dorothy Sebaka. Conference agenda kujja August 19 up to August 20th. So etandika Friday night okuva ku 7 p.m. to 10. Then on Saturday tujja kutandika ku saa mukaaga ez'omutuntu, which is 12 p.m. to 5 p.m. Snacks will be served. Then ku 5 p.m. to 9:30 p.m. to demonate. Then neku Sunday nga August 21 from 3 p.m. to 9:30. Mujje bangi kubanga Mukama tuwadde omukisa. Tufunye buchanga tufuna abantu ne balwala COVID, abantu bangi bagenze mu depression, abantu bangi tebakyagala kwogera n'abantu, abantu bangi ba contemplating a suicide. So Sister Dorothy Sebaka Mukama amukwasiza abantu abagenda okujja okutusomesa n'okutuyamba mu community yaffe y'Abannayuganda how to deal with psychotical problems, n'okudiringa n'abantu abatabusa obwongo bannange nno nabo obulwadde ddala ate tokiswalira nti omuntu atabusa obwongo, ebirowoozo bitabula obwongo. Jangu oyigirizibwe ekigambo kya Katonda, jangu tukubuulire engeri ki ky'osobola okujjanjabibwamu ng'obwongo butabuse, oleme kuddayo kuluma njala oba nakukaayira banno. Mukama abatuweera omukisa. Amina, amina. Kigenda kubeera in Waltham, Hilton Garden, 450 Totten Pond, Hilton Garden. Byonna mbadde mbyogedde naye ng'ekifo sikyogedde. Amina. Mukama batuweera omukisa.
This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV.